Muline nze wakiri anzite abana b'emukono abana b'emukono nze myaka gye nnina wala nze siri mwana muto abana b'emukono walayi abana b'emukono eyakolukusa Basazizamu boyi abana b'emukono walayi abana b'emukono arambisine bipisi kusisi kuzabandi kukyokera batali bange munda bano ekyani nakuba mu kyalo gye banziika barambisa agambye etakola ki tajja kujja naye mbalayiriraganyawo ku mayembe g'abajjajja yange gonna nisambwa ne mandwa ne ki zebanzaala kyotera nze siri mmere nze tompita mayuniyuni oba bikimbo nanywerako amazzi saagala kuntankula manyi bwenkoma ey'ensonga ndala egenda kulanda mujja giwulira tujja genda mu mbuga z'amateeka wakiri tubongole ne ku nzigi z'abantu nze ndi muyaya ate nasoma manyi bwenkola ki agamawulire nagagafuna ngenda gakakasa naye mujja biwulira enkya kwanza neki zeriye waffe ebigambo ebyo byayogeddwa mwana mulenzi Mansul Semanda King Saha bwe yabadde wali ku Kivulu kye yabadde nakyo emukono ekiro kya Saturday ekikeesa Sunday eggulo ng'ennaku z'omwezi 23 mwana mulenzi we yabadde ku stage n'afuna amawulire agabadde gamutegeeza nti RDC wamu ne DPC mu bitundu by'ekyotera babadde bayimiriza Ekivulu mwana mulenzi King Saha kyabadde ow'okutegeka sayidi eyo ojja kujjukira ndi mwana mulenzi King Saha ekyotera gyasibuka ate era mukadde ke kamu gyazaalwa era gyaziikwa mulayini efaananako bwetyo so Ekivulu ekyo yabadde akyesunze nnyo si ye yekka wamu n'abantu b'ekyotera mwana mulenzi ono gy'afubutuka wabula gye byakkidde nga Ekivulu kye kisaziddwamu wakati ng'aweera nkolokooto alina minisita obwedda gwayogerako era ng'aweereza obubaka obukambwe ennyo nnyini ddala wamu ne bano bonna bagamba nti beekobaanye okulaba nti basazaamu Ekivulu kye oyagala nkole kigwe minisita Susu wekubanye nara disi mukukuta mudumira DPC gisazeemu mukubya amasimu oyo yonna waggulu mumuloza mugenda kutta sente z'abantu wemutyo gumanyi omuntu walwana okuteekawo Ekivulu ekyo yebeezeewo awe banne emirimu batunde kamere awe banne emirimu bavuge boda batwale abantu babazze bakole ki awe banne emirimu bakube ebipande awe banne emirimu bakube bbaana awe banne emirimu batunde ebyokulya ebyokunywa obutebe buli muntu abeere mu mulimu nti okola omulimu gumu bwe gutyo n'owa abantu waakiri bibiri emirimu emukono nga twayimbye lwaki oyagala kungoba ku kyalo okwaffe omulowooza mwe bamaanyi abasembayo gwolowooza gwe wamaanyi asembayo oba gwe wamaanyi lwaki bakkuba akalulu olowooza gwe wamaanyi asembayo abantu baffe beetegese basenga baffe bambadde batufumbidde emmere batulinze mbweno temujjaayo baganda bange kinkoze wimbadde nakola video nga mbebaza bwebaza kubanga mazima munda z'omukwano nti mu January nakola show nebeera nnungi naye newabawo bitagenda bulungi ningamba kankole show njetegekere nze kennyini era abantu ababadde mu show yange ndowooza bali sure nti enteekateeka ya leero yabadde nnungiko okusinga ku yasooka kuba neekwatiddemu namekinze sure buli kintu kiba in place banango oluusi tuba bakkakkamu ne bwekkakkanyamu naye mwagala otupangulula waya mugera tupangulula waya mazima n'otutuga mututuge nkuta obusente bwange obumu mbwewoze ntegese Ekivulu ku kyalo nange kwensuubira nti kwensinza abantu
mwagala kundeka amabanja g'abamooze. Abasajja bannesize batimbye ebbana batimbye ebipande bakoze eki mbagambye sente nzibawa ku olwo. Fete mugera tukangakanga natumanyira gwe Minister Susu mwana. Nzuno nina obulago obutono jangu nkwata ontuge. Oba ofiiringa nti nze nkukaluubiridde nnyo tuge n'okungoba ewaffe okukolerayo. Nkwata ontuge. Bannange luno mulutankudde. Luno mulutankudde. Bajali bange mbagala nnyo naye banne ngenda kusibukamu ku mpisa kati ne mujja kunsonyiwa. Obwenkanya bwange ngenda bwenoonyeza. Ngenda kulwana nnyo kulaba nga nfuna obwenkanya nga obwantya ku kyalo nze kwe nazaalibwa. Kyokama omuyimbi omulala talimba kyotera mulundi guno paka ng'okulonda kuwedde. Kyogamba teri bakivulu kyotera paka ng'okulonda kuwedde kye mugezaako tegeeza RDC, DPC ne Minister Susu. Abantu baffe batwagala mu buli mbeera beekakaba waakiri n'asonda mu kabokisi akulaba ekaddemu amaanyi. Mwana mulenzi King Saha ekisinga okubanga kimwewuunyisa kyekyokubeera nti yagende wabano abalina obuyinza era abalina okuba nti bamuwa olukisa empapula ne bateekako omukono era ne bamukkiriza okubanga ateekateeka ekivulu kye ekyotera. Wabula yeebuuza nti lwaki baba tebamubuulirirawo n'atasobola kubanga ayiwamu omusimbi gwe. Muno n'ategeka ebintu byebbanga ne litambula. Buzibu ki bwe weeraliikirira bwe walabye mu shebbiri ezabaddewo? DPC naleeta ebbaluwa ewuwo n'ozisayininga n'ompa olukusa. Lwaki tewakiŋŋambirawo mu kusooka? Nina sigini kyayo DPC. Kati no temugenda kutta zange. Temugenda kutta sente zange. Era mpozi munga munzise era ne muliba munzise mujja kunzizeera eyo gye mungoba. Temugenda kutta sente zange ggwe. Oba abantu bakukyawa kkiriza bakukyawe totta sente zange. Gwe Minister Susu totta sente zange. Abantu bakulonda sente wazikolangamu mbaga. Bigambo bya Mansul Semanda mwana mulenzi King Saha. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso. Olunaku lw'eggulonge ennaku z'omwezi 23 King Saha lwe yabadde alina okubanga alina ekivulu ekyotera. Ne Honorable Kasolo yabadde alina okubeera ne Rwale. Still mu bitundu bye bimu ku lunaku lwe lumu. Kati minisita we yalinnye ku stage ng'akutte akazindaalo ku Rwale ye gye yabadde bakubye sayidi eno. Yayogedde ku ky'omuyimbi yabadde yateeseteese ekivulu era nga n'ebipande yabadde abitimbye buli wamu. Bakira agamba nti omuyimbi ono agenda amwogerako buli wadda ng'agamba abantu nti omuyimbi ye Minisita Kasolo yalemesezza omuyimbi okuteekateeka ekivulu. Minisita agamba nti musajja mukulu tonneekwasa ne ssekwekwasa yenna osanga wafunye bufunyi katengo ng'abantu babadde si baakujja mu kivulu kyo. Kakati abeekyotera wabadde yadde omuyimbi yadde atimbye ebipande ng'agenda kuyimba leero. Ndowooza oba yalemereddwa oba tibamusasudde oba ki. Kati ali agamba Kasolo yaŋŋanye ekivulu kyange nze ntegeka bivulu. Oba watidde nti abantu tibajja kuyingira oba kiki ebyo bikwata ku ggwe. Bulijjo ng'ayimba tetwagala beekwase kintu kyonna bakkirize tukabasiike. Kwongera okukakasa ebitundu 10 ku kinne waakyo nti omuyimbi Minisita Kasolo gwe yabadde ayogerako yabadde King Saha. Minisita Kasolo teyakomye ku stage 1 wabula yakozesezza n'omukutu gwe oguli official Honorable Kasolo ye kennyini n'ateekayo ebbaluwa eyabadde eraga nti ekivulu kya King Saha kisaziddwamu. Honorable Kasolo ye yataddeyo ebbaluwa eno. In fact King Saha ebbaluwa teyagipostinze. But oluvannyuma lw'okuba nti Honorable yagambye ye talina kakwate ku bivulu era si yabiteekateeka nabwe kityo King Saha atamwekwasa. Honorable yakutte ebbaluwa
eyabadde egaana ekivulu kino okugenda mu maaso n'agiteeka ku mukutu gwe. Era ebbaluwa yeno gy'olaba ku screen eddakiika eno. Ebbaluwa egamba nti Uganda Police Headquarters ne bateekako location ya police na byonna wamu n'ennamba z'amasimu. Wansi ebbaluwa eriko 19th November 2025. Ebbaluwa eraga nti yawandiikibwa ng'ennaku z'omwezi 19 Novemba. Ekivulu kyabadde kiri eggulo ng'ennaku z'omwezi 23. Mr. Asiku Raymond, Organizing Manager, King's Love Entertainment, Kampala, Uganda. Ebbaluwa eno baagiweereza omukulu Asiku Raymond nga ye manager omuteesiteesi owa King's Love Entertainment. King's Love Entertainment mu abatagimanyi kye kibiina kya King Saha. Instruction to postpone the music show scheduled for 23rd November 2025 in Kasambya Chotera district. Ebbaluwa eno bagiwandikira King Saha wamu ne manager we nga babagamba babawa ekiragiro ekyokwongerayo ekivulu kya King Saha ekyabadde kitegekeddwa ng'ennaku z'omwezi 23 Novemba e Kasambya mu Kyotera. Wuliriza. Reference is made to the earlier clearance, reference OPS 175-176-03 dated 28th August 2025 to organize the above mentioned show on 23rd November 2025. Webabadde bawandiika ebbaluwa eno abapoliisi bagitunuuliza ebbaluwa gye baali baakola eyali ewa King Saha olukusa okutegeka ekivulu mu Kyotera. Ebbaluwa eno King Saha baali bamukkiriza okukola ekivulu ng'ennaku z'omwezi 28 Agusto 2025. Lwe lunaku lwe baamuwa olukusa oba lwe baamuwa ebbaluwa emuwa olukusa okukola ekivulu nga 23 Novemba. Kati poliisi bwe beewandiika ebbaluwa eno gye yasoose okujuliza. Number 2. In view of the current engagements where the Uganda police is securing the ongoing political campaigns countrywide, it will not be possible to secure the music show as earlier anticipated. Nti poliisi yamugambye King Saha bwe tunuddemu engeri gyeri mu kukwasaganya yo nga poliisi gyeri mu kukwasaganya ebya security mu campaign eziri mu kutambula eggwanga lyonna, ne bamugamba tebajja kusobola kumuwa security ku kivulu kyateeseteese. B. The open nature of the venue will further require deployment of adequate uniformed and ununiformed security personnel, which numbers cannot be raised in the current situation. King Saha ensonga y'okubiri gye baamuwadde nti engeri gye kiri nti ekivulu kye kigenda kubeera nga kiri mu lujjudde oba ewantu ewaggule. Tugeze kati nga onagamba mu kisaawe. Poliisi yamugambye terina busobozi kumuwa abasirikale aba uniform wamu n'abasirikale abatali mu uniform bamala. Bagamba nti tebasobola kufuna muwendo gw'abasirikale bamala kubamuwa asobole okubeera nga akola ekivulu kye. Katuwuliriza akokusatu. You are accordingly advised to postpone the music show to a later date after the 2026 general elections. Ne bagamba King Saha nti poliisi emuwa amagezi ategeke ekivulu mwaka gujja nga akalulu kawedde. Any inconveniences caused are regretted. Bamugamba nti byonna ebizibu ebituuseewo olw'okusazaamu kw'ekivulu kye kuno bamwetondera. Eyataddeko omukono ye mukulu Okosh Simon Peter, Kura Inspector General of Police. Ne bakopingirako Director wa Counter Terrorism. Ebbaluwa eno ne baweerezaako Regional Police Command owa Masaka East. Era ebbaluwa ne baweerezaako Resident District Commissioner oba muyite RDC w'Ekyotera. Mukadeke kamu ne baweerezaako ne District Police Commander oba muyite DPC ow'Ekyotera. So ebbaluwa eno omuntu eyagitaddeyo ku mikutu ye Honorable Kasolo yennyini nga nnyonnyola ku lw'ekivulu ekya King Saha ekyasaziddwamu. Ku screen gy'olaba ye post ya mwana mulenzi Mansur Semanda gye yataddeyo oluvannyuma lw'ennyiike n'okukakasa nti newankubadde yabadde ayogedde byonna bye yabadde ayogedde, abasajja babadde bakalambidde nti si wa kuteekateeka kivulu ku lunaku olwo lwennyini. So yagambye nti it is very sad that under unclear circumstances my Kyotera concert scheduled for today has been cancelled.
It is truly unfortunate that despite fulfilling all the necessary requirements for the show to proceed, the DPC and RDC of Chotera have chosen to halt it at the 11th hour. King Saha ng'agamba nti kyannaku nnyo nnyini ddala nti ensonga ezitannategeerekeka na bulungi yadde ekivulu kye kyabadde kisaziddwamu. Era n'agamba nti kyannaku nnyo nnyini ddala nti buli kyonna ekyetaagisa biyite ebisaanyizo yali abituukiriza musajja wattu. Wabula agamba nti DPC ne RDC basazeewo okulaba ng'ekivulu kye bakisazaamu. Saha kye yakoze kwe kugenda mu studio n'akola ekyo kyasinga okubeera ng'ategeera gwe muziki. Mwana mulenzi ono yakubye akayimba akamanyiddwa nga twava Kyotera. In fact mu kayimba kano yakakubye ng'akaweereza Honorable Minister Kasolo direct, era erinnya lye obwedda alyogerera ddala mu luyimba luno. Bonaaba ofunyeko obudde osobola okukebera ku mukutu gwa King Saha. Wali ku YouTube ojja kubanga akayimba ako kafuna. So that is how it went down. Mwana mulenzi Mansul Semanda King Saha ekivulu kye yabadde alina okuba ewaabwe ekyotera kyasaziddwamu. Mu kifaananyi gw'olaba ye mwana mulenzi amanyiddwa nga MC Cats. Mwana mulenzi MC Cats yavuddeyo n'akola interview eno yabadde ayogera ku mukyala we oba eyali mukyala we, and that is Fiye. Ayogera ku ngeri y'okubanga Fiye yaguma n'abeera mu mukwano naye Cats ng'aguma mu bikolwa eby'okikulu ng'akimanyi bulungi nti Cats oba oli awo musajja wa Katonda yali yafuna akawuka akaleeta mukenenya. Wabula Fiye wakati ng'abimanyi byonna ye yamugamba nti bino tubirekere Katonda, tekisobola kutulemesa kubanga tubaako ke twekolera. Fiye knew I was sick from day one. Fiye knew. Even the first time we slept with Fiye. Sorry to say this, Fiye. Namubuza we nakulwaza. Na chiro tugenda kirekera Mukama. I've tried. She loved you. Tugenda kirekera Mukama. You know, Fiye is a crazy testimony. Abby and Fiye, you never notice what njagala nnyo omwana yo Abby ne Brianna. Because Brianna is mom yafa HIV. Ngoyo mwana ine emyaka emeka? I've been the father, I've been the mother. Abby is a miracle how the mom didn't get HIV. But there unali kudagala naye omuntu sebo waweerayo n'agamba kati kijja kijje. That's why most people baba bagamba nesiba ku Fiye. There's that thing we can never break. Munebwa kubanga kati now is dating somebody. I'm dating somebody. But we chali wange bro. Ku time nga bayimbi mwena mu dem. Time nga nomchago na nini wakanga sikyabira yo ngwe nsteka mu BMW yange je bankwata mu kafuwe muje mwala banga ndi lubaga nalimba ku dropping a Fiye. Kwanga muteka mu rouge ebyo mwenge tabyagala. Eyali ya blue. Eyali efafa. Ona mlenzi Katamba Cats ngayogera ku relationship ye ne Fiye. Webaye tabiranga mu bikolwa ebyekikulu wabulanga Fiye akimanyi bulungi nti Cats embeera mwali ndala. Wabula mwana mwala Fiye njagala okujjukiza nti gye buvuddeko yavaayo n'awa obujulizi mu church. N'agamba nti newankubadde yabeeranga ne MC Cats nga MC Cats alina obulwadde, ye Mukama yasobola okuba nti amuvuunusa embeera eyo, era nti ye n'omwana obulwadde tebaabufuna era nga bali very very good, era buno yali yabuwanga bujulizi. Nabyaranye n'umugabo ufite abagore 6. Njyewe mba umugore wa 6. No, yari afite abagore 5, mba umugore wa 6. Arwaye sida n'abagore bose bararwaye, ariko njye ndi muzima n'umwana wanjye. Ikindi cya kabiri, kubera kuririmbira mu isi nagize ikibazo cya addiction, ntangira gukoresha cocaine, heroin and weed. Cocaine, heroin and weed for 6 years, imyaka 6.
ibyo ni ibiyobyabwenge mu Kinyarwanda. Drugs. Yes, drugs ni ibiyobyabwenge, ariko ndashimira Imana kuko nabohotse maze amezi 7. Oh Jesus. Maze amezi 7 ntakoresha drugs. Naje na mami wanje from Uganda, and we thank God so much. Alright, that is fear. In fact, no money can buy this pumped up. Ngayogera ku ky'okubeera nti omukwano ogwamulagibwa mwana mwala amanyidwa nga fear Muton tewali yadde ensimbi oba nusu esobola kubanga egugula mu kifaananyi oba mu video z'oli mu kulaba ye mwana mulenzi amanyidwa nga Oscar Kampala. Olunaku olw'eggulo yabadde nekyoyinza okuyita 7,000 movement wali Kenya. In fact, gye buvuddeko yalina kyoyinza okuyita 1,000 men in Oscar Kampala. 1,000 men we yali alonkinga wano mu Kampala abasajja 1,000 bonna okuba nti yabambaza amasuuti. At this time round it was the 7,000 men movement yalonkingiddwa wali e Nairobi, Kenya. Mwana mulenzi oyo amanyiddwa nga Oscar Kampala, musajja wa misono nnyo. Osobola okulengera some of the guys. In fact, nalabyeko mwana mulenzi amanyiddwa nga Canary Mugume, oyo nno asoma mawulire wali ku NBS. Nalabyeko mwana mulenzi amanyiddwa nga this guy make seems too funny. A lot of guys bazze mu event ya gayono oba okubeera nti balaunching a movement eno 7,000 men in Oscar Kampala. In fact, nalabyeko kawo right up ya mwana mulenzi ono ng'agamba nti I sign up to join the biggest family of young entrepreneurs on the continent through fashion and entertainment. We are shaping the next generation of business leaders across Africa using the power of networking. Join 7,000 men in Oscar Kampala. Kali, abyebyo nno bya happenings over the weekend side eyo. Kale tukomewo side eno mu sports. It was 4-1. Kwabadde kugabana bugabanyi. Wali the North London Derby ya happenings olunaku olw'eggulo mukwano gwange naku mwezi 23 November. Kyatokose butokosi. Arsenal ngekuba bana balenzi aba Tottenham Hotspurs golo nya kwemu. The highlight of the night was mwana mulenzi amanyiddwa nga Eberechi Eze. Mwana mulenzi Eberechi Eze yakubye golo 3 kunya ezatebeddwa mu mupiira guno. Mwana mulenzi ono yatebyeko golo 3 bweddu. Kati kiki ekyabadde ekyenjawulo? Omutendesi wa Tottenham Hotspurs omukulu amanyiddwa nga Thomas Frank munange yabadde mu lukuŋŋaana lw'abamawulire. Kati munnamawulire omu n'ayogera ku mwana mulenzi Eberechi Eze. Erisajja lino ne ligamba who is Eze? Lyabuuza munnamawulire nti who is Eberechi Eze? Nga lyefuula eritamumanyi. Likochi lya Spurs oba likochi lya Tottenham bwe bali gambye ku mwana mulenzi Eberechi Eze ne libuuza ate oyo y'ani? Kati mwana mulenzi Eberechi Eze yakubye hat-trick ye oba hat-trick esookedde ddala mu Northern London Derby oba mu North London Derby. Ye hat-trick esoose okuva mu 1978. Hat-trick ya Premier League esoose mu North London Derby okuva mu 1978. Oba tuli fenna. Kati Eberechi Eze alina celebration eyo gye yakoze ng'akutte ku mumwa bw'ati ng'agamba mwana mulenzi omutendesi wa Spurs nti sirikako, bw'osirikako weekosa. Akasajja kadde kabuuza nti Eberechi Eze yaani? Eberechi Eze yazze n'akalaga yaani? Kamukubye golo 3 omupiira ogwawedde 4-1. Ojja kujjukira ni mwana mulenzi oyo Eberechi Eze aba Tottenham baali bamwagala.
banasalawo kubanga asayininga ne ttiimu y'abanafu aba Arsenal. So sobola okumanya lwaki omutendesi wa Tottenham yabaddemukko n'akatimatima ako akatuuka okwewugulaza n'abuuza nti ate eze yaani ko eze yenze ssebo namukuba ssatu. Ale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 78 75 08 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba yemu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sydney omusunsuzi lyerinnya eryange yenze aba Sydney omusunsuzi yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sydney omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno likinga commentinga ki ky'olowooza mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.